okubeera omwogezi mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo Lubiri High School. Olwaleero Bannankobazambogo ku ssomero lya Ssaabasajja Kabaka Lubiri High School e Mengo bakyusizza obukulembeze ng'omukolo gwetabiddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala. Okubengaleza ez'amaanyi obukulembeze bukyusiddwa. Mu kwogerako eri abayizi, minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akoowodde ebibiina ebigatta abavubuka Baganda mu masomero n'amatendekero ag'enjawulo okuli Nkobazambogo n'ebirala okwenganga awo bonna batyobula Namulondo nga bayita ku mutimbagano kubanga ekigendererwa kyabwe kusaanyawo Bwakabaka. Oli atuula mu buliri bwe mu kisenge kye n'ayiiya ekiboozi kye n'akisaayo, bw'akisaayo ne kitambula ng'ebimu bya butwa. N'olwekyo Nkobazambogo ekimu ku kusoomooza okunene ennyo kumpi okwenkana n'okw'ebiseera byaffe, ffe twali tulwana kuzzaawo Bwakabaka, mwe mulina kulwana kubukuuma. Oweekitiibwa Anthony Wamala alaze okutya olw'abavubuka abongedde okwesamba obuwangwa n'ennono zaabwe, olwo ne basoosowaza obwabagwira n'abasaba okwetereeza. Muddeeyo mu buto bwammwe mubuuze bazadde bammwe ebikwata ku bika byammwe era mubyenyigiremu. Muteekeddwa okumanya nti ebika y'ensibuko y'okuzimba Obuganda, gwe mubumbirano gw'Obuganda. Wamala azzeemu okukoowoola abantu ba Kabaka naddala abavubuka okwetaba ku mukolo gw'okusabira omutanda okuweza emyaka 31 ng'ali ku Namulondo ya bajjajjaabe alamula Obuganda. Ku Lwokutaano wajja kubeerawo okusaba mizikiti gyonna mu Bwakabaka, Lwokutaano olwa wiiki ejja, ku Lwomukaaga mu kanisa y'aba Seventh Day, ate ku Sande mu makereziya n'amakanisa wonna. Era wajja kubeerawo obubaka obw'enjawulo obunaava embuga obugenda masinzizo gonna. Ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3 wajja kubaawo ekitontome ekigenda okusaasaanyizibwa mu masomero gonna. Era twagala kusaba ndowooza Mande kijja kuba kituuse, Mande oba Tuesday ya weekend. Twagala okusaba amasomero gonna mu Buganda okuwaayo eddakiika 3 ku lunaku luli olwa 31 abaana bayite mu kitontome ekyo ekisimbiddwa mu mulamwa gwe mbagambye nti obumu gemaanyi ga Namulondo. Ssentebe w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo mu ggwanga Adrian Lubyayi akubiriza abavubuka okwekuuma mu Kenenya n'okujjukiza abalala okwekuuma nti ensonga ewaliriza Maasomoogi okutandikawo ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo. Maasomoogi bw'aba yakutta omumuli, ekyo kitegeeza erifu abavubuka okukulemberamu okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Akulira essomero lya Lubiri High School e Mengo omukungu Immaculate Nampijja asaba abakwasiddwa obukulembeze okubeera omumuli gw'okutambuza enteekateeka z'Obwakabaka mu bayizi bannaabwe. Esebo obukulembeze yes biba bitiibwa, naye kiina ekirala kye kitegeeza abalala bonna balina kukulabirako bulabizi ng'okola ebirungi eby'ensusso. Tetukusuubira kuba mu bayizi ab'ebwalabwala oba abakola ebintu ebitasaanidde mu ssomero. Oli mumuli abalala bonna kwe balina okulabira ne batambuza emirimu gyabwe. Omwana tava mu Lubiri nga tamanyi gy'alaga, kubanga tugezaako okubalambika ennono yaabwe, obuwangwa bwabwe, ne babeera nga abaana mu butuufu balina empisa. Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, ageesigika.